Yes, mbaniza akade kano mwasibye mutya mwenna muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyige hene kale Bagita Faadi Bagita Faadi TV uji mbane updates zina value mwasibye mutya banange muri mutya ngenda kubasaba mujimpeleka like ate mu subscribing munyige hene kale ebyakade amalozi yafirwa boss we byongedde okubanga biwanvuwa amawuli agatambatambula kalaga nti ate Rose yaddayo dda mu ggwanga erya Kenya nti ate ne bosi we teyafa ate simanyanga Kadama Rose bosi we yali ayagala kumusibako musango nti bali bagala kumusibako musango nti yata bosi we pamusibe mwate bitegereka bulungi ebintu bya Rose tebigatta bulungi naye kati nebuuza bwabanga teyafa ni abantu ninzi nabanga kizibu omuntu okuzanyira mu kufa omusijja nagenda ku ntaana ne batekawo n'ebimuli n'abaana abato ne mugamba nti omukyalo teyafa kweli kisoboka kweli kisoboka ndabanga kizibu nze kubanga ndabye abasinga babakanya bagamba wapi bosi teyafa simanyanga bagala kubanga basibya gundi Rose biki bogedde bingi Rose kiraga nti yaddayo dda mu ggwanga erya Kenya naye nga munange byebyo naye nga nze amawulire ge nafuna galegalaga nti bosi yafa kwanze naba kizibu omuntu okuzanyira mu kufa mposo nga muzanya firimu mu firimu bazanyira ebyokufa naye bino ebyaddala n'abano balengera balina mu black bakungubaga nga nabange ekizibu nze nga nabange ekizibu okugamba nti nedda nti bosi yafa bosi yafa ndaba bangi ku mitimbagano bwe batyo boogera ndowooza balengera omwami n'abaana abato babebi abaana bano baali bagala nnyo Rose nnyo nga bw'okiwulira bye bitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media abasinga bakyawakanya bagamba nti bosi tannafa bw'aba yafa mufulumye ebifaananyi tulabe mufulumye ebifaananyi bye tulabe oba yafuwa mufulumye tulabe oba yafuwa kyokka kimala mufulumye ebifaananyi tubirabe ebifaananyi bw'aba yafa naye balaga ebifaananyi bya miramu bagala bazikule entaana bagye ebifaananyi story ki sibategera abasinga b'oku social media ndewa omukazi oyo teyafa abasinga si balemeddeku basimbye n'ennakakonko bagamba nedda munange maama yafa breast cancer abantu bafa just ndowooza kale okufa abasinga kwabwewunyisa nnyo kubanga just kwagudde bugwi yes omanyi endwadde ezisinga kale oluusi nga zisobola okutta omuntu mu kaseera katono in a short period of time omuntu n'afa n'akutuka breast cancer si obulwadde buyinza okuddawo n'ozanyirako munnange tebutabafiirika bokka butta n'abazungu abasinga muyinza okulowooza nti breast cancer tabafiirika bokka endwadde ezitabafiirika n'abazungu zibatta enfa gye tufaamu n'abazungu bafa mu Afirika accident zibatta emisujja gibatta kansa batta biki mitima gibatta eri abafa ensigo n'ewaabwe byonna endwadde nga engeri gye tufaamu ffe wano ewaffe n'ewaabwe engeri gye bakola ki engeri gye bafa mu just ekiyinza okuba nga kyawukana mundowooza omukuziika mwokka mwe mwawukana kubiri abo oluusi abamu abookya abakuŋŋaanya vvu ne batereka vvu ndowooza kyekyenjawulo ekibakola nga ffe n'okufa tekwawukana okufa tekwawukana kale nze bwe mpulira nga mugamba ate biki simanyanga omukazi ate teyafa biki walaloliri basi bategeera Rose agatambatambula balaga nti yaddayo wa mu ggwanga erya Kenya kyokka ate ebifaananyi bino byafulumye nga biraga Rose akyaliyo ewa bosi we era baadde bagenze dda kukyalira ku ntaana y'omukyala kubanga Rose yabadde wawo ku bbali nga n'omwana n'omuto omu yamulina kati neebuuza Rose yazeeyo budde ki yazeeyo mangwago nga bamaze okuba nga baziika sibitegera bulungi ebintu bya Rose bino kubanga n'ababyogera abasinga abamu bamala googera oluusi kubate nze abasinga bebalewunyisiza okugamba nti omukazi teyafa abamu balowooza nti Abafirika be bafa bokka n'abazungu bafa bannange n'abazungu bafa
Abasinga mugamba Ssemwanga omukazi baagala kugamba kugulako loozi musango ate bagulako waaki omusango. Baagala kumuwayiriza Ssemwanga ye yatta omukazi. Asinga kulitinga ebibooziboozi ku mitimbagano ya social media wali TikTok baaba abasinga gye basinga okuba nga batokomuka omugambo. Mulanga byebo kitalenye kya bosi wa Rose yafa omukazi bannange yafa omukazi yafa breast cancer. Ndowooza mulengera n'abaana mubalengera bali mu black bakungubaga. Eno Stephen mu bintu biri reality ndowooza olengera Rose awo nga weese omuto. Bintu bya ddala mulekerawo bannaye kubifuula katemba byonna abasinga balaba ku social media. Mubalengera abantu bakungubaga. Bali wantu wali ntaana. Ewali entaana gye bali. Ate ng'ogamba mbu ate Ssemwanga ate biki Ssemwanga boss teyafa ate nani wuuyo ate biki. Annange mulekeraawo nammwe. Mukazi yafa breast cancer. Subscribe nga nyiga kade kubanga ne bbawe yennyini yakunfaaminga. Kali mulowooza bbawe ayinza okuddaawo n'alimba ne yeefumba? Mulowooza bbawe ali mu kwefumba? Obulwadde omuntu asobola okufa essaawa yonna. Olwo omuntu asobola okuba ng'atambula n'ateteguka n'agwa n'afiirawo essaawa nga talwadde takoze eki. Naye kati omuntu wagamba nti omuntu yafa breast cancer ng'era owakana nti tanafa. Olw'okuba ng'afudde mangu kati olwo oli afudde nga talina kimulumye ogenda kwogera ki? Nga n'afudde breast cancer owakana nti tafudde. Ate ng'obulwadde omukyala ali abulina. Breast cancer bulwadde buzibu nnyo. Ebirwadde byonna nebitambulira mu kansa birwadde bizibu nnyo. Kansa kiba kizibu okulumba n'owona. Ate osanga abantu abasinga abawo nga bamulina ne kansa nga balinda lunaku lwe bafa. N'okasanga bosi kansa ali amulina naye nga bambi alinze lunaku lwafa. Endwadde ezisinga omuntu eziyinza okukuluma naye ng'olinze lw'olifa. Ozannya gwe n'okuzannya. Like nga subscribe nga nyiga kale kitanye kya bosi wa Rose bagitafa additive gimpana mawuli agaba gatambula. Mugifollowing ate mu subscribe nge munyige ne kale comment section mbagala nnyo mwena. Like nga sigala ng'ogiye komereko update mba nazo. Baye bulungi mbagala nnyo mwena fa additive gi subscribe